obugenzi Davis Nsumba Katogo Muwanga eyawangaliranga Nakirebe mu Mawokota nti olumbero lwa kusulwa amugenda kuzo mwezi 15 mwezi ogw'omunaana zennaku ntono nnyo kuva kati atatekebwako musika ngenda kuzo mwezi 16 enkeera mu makage Nakirebe Mawokota kale ntegeeza buluganda kono mikwano abali bamanyi mikwano gye abantu be Nakirebe abantu bekyengera ku mukaaga abantu bekyengera abantu be ku luguudo lukadde wakolokolo ebisega Kasumba Square n'okweyongerayo ku Butaala mu Ndeeba sakone mu kibuga mwenna mbategeeza nti olumbiro mukwano gwammwe tugenda ddawe mu gw'omunaana ngenda kuzo mwezi tulusula mu 15 16 kwa mwezi guno so ennaku sigadde kuba olwali mukaaga kiba kigeze sigadde ennaku ntono nnyo tufundikire oba tugende mu kwabya olumboolo kale kekana ke bannako njala tugende kaloozo kaaliro akaloozo kaaliro ngenda kajja oba ngenda kategeeza mwenda bannayuganda ngenda kajja mu lugero ntulokoza nti akeezimbira tekaba kato omuntu yenna asuubira okwezimba tobeera na birowoozo bito oba okuze naye mu kwezimbira kuno era mu mbeera y'okwezimbira oba akeezimbira tekaba kato abantu bangi ennaku zino musanga ebizibu mu ngula y'amataka n'ebizimbe kati muganda wange leero njagala kuyigiriza mu kalowoozo kale nkuwona amagezi ensi gyegenda ekula n'ennanga n'entunda y'ebintu ekiwuka ate ensi gyegenda ekula n'abafere beeyongera okukozesa obukodyo bungi nnyo okufera kati muganda wange yenna ayagala okugula ettaka ayagala okugula poloti ayagala okugula ekibanja wuliriza bulungi akalowoozo kaleero kano ennaku zino abantu abasinga obungi bizinesi ze bazirangira ku mitimbagano okuli Facebook okuli TikTok okuli Twitter ne mu WhatsApp groups n'abantu sekinoomu abatambuza obulango nga balanga amataka poloti ne muganda wange asooka kutunuza mu bintu bino bibiri wammanga webuli bulungi nnyo kisookera ddala mukimanyi bulungi nnyo nti ettaka mu Uganda liriko ba landlords bannanyini mataka balina ebyapa waliwo ettaka ery'Obwakabaka oba ettaka ly'Obwakabaka nalyo weerire n'amataka ebika bingi nnyo mukimanyi bulungi nnyo nti mu Uganda ekyapa ky'ettaka kifulumira fuuti 15 zonna fuuti ezikka wansi awo tezifuna byapa simanyi zino fuuti 2.3 5.4 5.5 5.8 5.9 tezifuna byapa standard plot size ya fuuti 15 yefuna ekyapa naye mwenna bonna Uganda basinga obungi mweyunira nnyo okugula fuuti 2.3 5.4 kubanga bwe busobozi bwo ate nga kirungi nnyo eyo nayo plot nnungi nnyo naye mu Uganda tebagiwerako kyapa ne mu nsi endala bazigabirako ebyapa kati mbadde mbasaamu ekunganye mutandika okuba omulanga mutegeeze Ugandan government n'abakulembeze mu Ministry of Land bakyusemu ekirowoozo kyabwe bakijje ku fuuti 15 buli muntu yenna kapisi kaba afunyako ettaka basobole omukolerako ekyapa beere n'obwannannyini naye mukyo balina okukyusa amateeka agalaga enzimba entuufu erina okuzimbibwa mu poloti ez'entono ne era Ministry of Lands mutandika okukyusa ku mateeka ne Parliament abantu bangi balina abatalina busobozi ng'asobola okugulawo akantu ka fuuti 2.5 5.5 n'asobola okuteekawo ennyumba ye abantu abo batunulemu nabo basobole okuba nga bafuna ebyapa ekyo nga kimaze kambobira amagezi amalala muganda wange yenna ng'ogenda okugula ettaka ennaku zino abafere bangi nnyo ku social media njira kutegeeza bw'obanga omuntu akugambye nti agenda kuguza ettaka liriko ekyapa musabe plot number omusabe ne block number ogende mu landizo okebere ettaka eryo nti akuguza yennyini lyo bw'omala eryo bw'otegeera nti nannyini lyo genda ku LC obuze chairman wa LC 1 nti nannyini kyapa kino ye nannyini ettaka lino naye okonfaminge naye bw'omala okonfaminga naye era naye osobola omubuuza nti genda mu buguzi oba okutunda ettaka lino nti ye bwe mukola endagaano egula ettaka eryo making sure nti akuguzizza omusaba endagaano enkadde ye kwe yagulira lwaki omusaba endagaano kwe yagulira enkadde endagaano eno yeraga obuguzi obuze butambula ku ttaka eryo ly'ogula oba ku kibanja ky'obadde ogenda okugula olw'ensonga nti bakyamani ennaku zino bayaaye nnyo bamanyi okudiringa mu bufere bw'ettaka ne bakola endagaano ezisukka mu emu nga just azizza buzzaako nnaku za mwezi enkadde n'aziwanvuya oba n'azizza emabega kati gwe ne kikuwa obuzibu nti ojja kujja okugenda okugula ettaka eyo ng'okuliko endagaano z'otamanyi bajja kufera nkusaba nnyo nti oba ogenda okugula ettaka oba ogenda okugula ekyapa oba ogenda okugula poloti yonna saba endagaano enkadde akuguza kwe yagulira nkiddamu
saba endagaano enkadde akuguza kwe yagulira naye ojongere ku ndagaano yo empya gye mukoze kijja kuwa obuvumu obulaga nti gwe nannyini kintu ekyo. Ekirala ekisembayo bw'ogulanga ettaka lyonna nga lya kibanja, bw'ogulanga ploti yobaga nti ya ndagaano, making sure nti bifunga tonnasasula ssente zo akuguza akubuulira landiroodi nnyini ettaka aliruddawa. Bifunga tonnasasula sooka osisinkane landiroodi omubuuzeeko mwogere naye akubuulire nti omuntu agenda okuguza ekibanja ekyo muntu mutuufu. Era akugamba terms and conditions woyinza okufunira ekyapa ekyo. Ekyo bwe kiba kiwedde ne landiroodi kennyini nannyini ettaka wadde oli wa kibanja akuteereko omukono okukakasa nti gwe nannyini kibanja ompyaze ku ttaka eryo. Kino kijja kuwa advantage nti kiba kimala obufere bwonna obwandibadde ku ttaka eryo. Ne gwe bw'ogula obuguzi nga tosobodde ku finding out bakuzuula landiroodi yaani nga gwe ogenze bugenzi nakuguziza ekibanja, ojja ssanga obuzi kuba landiroodi ayinza okizuula nti abantu bangi badde beekozesa ettaka lye nga tebamutuukirira kati tamanyi mutuufu yaani asobola okwegaana olw'ensonga tewamutuukirira kutegeera buguzi bwo oba butunzi bwo bwa kibanja ekyo ky'oliko. Kati nkutegeeza muganda wange, mwegendereze nnyo abagula ettaka ku social media, abatuufu kwe bali n'abakyamu kwe bali. N'ebigabo byakugambye olwaliro bya buwumbi bwa nsimbi, byegendereze nnyo ng'okwata ssente zo ogenda zigulamu ekintu kyonna ekyefaananyiriza poloti oba ettaka oba ekibanja. Bigenderere nnyo, bw'ova ku byange genda ku wangatto. Ekyo nkimaze akalowoozo. Tugenze ku Kigula kyaleero. Mbalamusiza nnyo mwenna abanyumirwa Kigula ku video zange zino okwetola ensi yonna. Kansubire nti muli bulungi, mujje baliko gye mutuusaako engalo. Ekigula kyaleero ngenda kijja mu mboozi wa mu lufumo olugamba nti okuzaala kukyagaana. Okuzaala kukyagaana, ekituufu nti omuntu bw'ozaala oba olese omukulu emabega. Kale nolwekyo ntumidde ku bazadde mwenna abazaala n'abasuubira okuzaala mu Kigula kyaleero. Wabula Ekigula kyaleero njala kibaweereza mwenna bannakazadde bannakamutuzi, abakyala n'abaami, muwulize bulungi nnyo. Nzize mbakubira omulango obutakungula ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala mu ngeri y'okkendeeza abantu mu kitundu ekya Buganda. Ng'ebintu ebimu bigenderere okubikola mu malwaliro omuli Mulago, Kawempe ne Kiruddu. Betya ennaku zino abantu bangi bali mu malwaliro eyo, ng'ennamba esinga obungi kati abali mu malwaliro baana bato, bali wakati w'emyezi 3 ku myezi 6 nga bonna balina ekirwadde kifaanagana bwe kiti. Bonna balina ekirwadde kifaanagana naye ekirwadde kino tekumanyi ku kifa. Gwagenda okuwakana amaye bawulire mugajjana muleka mugateeka ku TV zammwe, gwagenda okuwakana agenda okoleko survey, oba oli YouTuber oba oli munnamawulire oba oli research, agenda okoleko research ku malwaliro ga Mulago, Kiruddu ne Kawempe, olabe waaki ennaku zino abaana abato bebasinga obungi mu malwaliro ago. Kiva ku ki? Waliwo enkola eyakagendere ng'omukadde akogga okukendeeza ku nnamba y'abaana bazaalibwa mu Buganda. Nga bakikola batya? Gwe wenna omukazi ng'oli lubuto wegendereze nnyo gy'ogenda okunywa eddagala oba kyemuyita antenatal check-ups. Bw'obanga okola antenatal check-ups ng'ozikolera e Mulago, ng'ozikolera e Kawempe n'Ekiruddu, mwegendereze nnyo amakerenda ge babawa oba eddagala babawa. Eddagala eryo lyaffectinga abaana bammwe mu lubuto. Omwana ogenda omuzaala wayitawo omwezi gumu ng'omwana atandika okulwala ebirwadde bitategerekeka. Nfunye information endaga nti abazadde bangi bali mu malwaliro mu Mulago, Kawempe n'Ekiruddu ng'abaana bayina amabwa agatawona ku migongo gyabwe, ku spinal cord. Nenga cause okusinziira ku research gye nakoze n'abasawo, kino kiva ku malagala ge bawa abakyala nga bali embuto mu malwaliro ago okuli Kiruddu, Kawempe ne Mulago. Era abaana bano unfortunately tebakula. Osiba mu ddwaliro kyane gulongo omwana ali essente olw'ekirwadde ky'otamanyi. Naye nga kyava ku ddagala bye babawa nga muli mu mbuto, mugenza okukola check up ku baana bammwe abali mu mbuto. Ekyo ekigendo bakikola kendeeza baana abazaalibwa mu Buganda. Bino ebintu mbagamba olumu mubiteekako nnyo, mubiteekamu nnyo omuzajjo n'ebigenda okuva nga bituufu, ate ne babuzabuza nga bafuka banaaba. Kale ngenda bagamba gwe munnanga azaala akyazaala ng'oli mu Kampala mukono wa Kisontebe, but mainly bagambye amalwaliro okuli Kiruddu, Kawempe ne Mulago, mwegendereze nnyo
antenatal check-ups ze mugendako ekawempe ekiruddu n'emulago amakerenda ge babawa si malungi eri embuto zammwe muzaala abaana babafuukira ekyokuttale ng'ebirwadde ebyo biviira ddala ku ddagala libadde babawa nga muli mbuto mugenda okuzaala muzaala abaana nga tebategerekeka abaana nga balwadde naye nga temukimanyi lwaki balwadde nze mbawadde ensonga nembawerako n'eddagala n'ekikolo kati gwe kiri gy'oli okuwuliza information eno oba gisigala weesigadde ebisigadde byange mba mbikoze video awo ekikolo gye mba nkigaddewo katugende ku video yatuleese. Alright, video etuleese olwaleero ngenda kusooka basaba bwe muva wano na video bbiri ze nalicordinze nenziteeka mainly ku YouTube channel yange wabula nataddeko link ku Facebook yange kwabaddeko eya Moses Magogo Wafufa nekubeerako ne security alerts muddeeyo mukebere video ezo bbiri mulimu information enkulu nnyo muddeeyo mukebere video ezo bbiri links zaazo ze nakoze nkulu nnyo muddeeyo muziwulirize. 1 ebintu bingi bigenda maaso mu ggwanga nete mbimanyi naye ndowooza kansooke mbategeeza ensonga zino mu security alert ze nakoze ku video ezo kanzibatiramu bataabaddeko ku bantu abamu baagala nnyo okulaba live okusinga okulaba video enteeketeeke ku mitimbagano emirala. 1 nabagambye nti waliwo okupakuka mu ggwanga ko mutasobola kulaba naye nga mu security agency kwekulwa. Nabategeeza nti yali akulira ekitongole kya Chief of Military Intelligence James Birungi ali under house arrest. Nabategeeza nti James Birungi ali under house arrest n'abajjaasi n'abasirikale nga balabana abadde ku madala ga waggulu bali under house arrest olw'ebizibu bye baakuliyeti nga babiri ekuliyetinga naye James Birungi yabadde akulira ekitongole ekikettera munda mu ggwanga ate nga kiri in connection n'ekitongole ekikettera bweru mu ggwanga ekya ESO. Kati James Birungi ki ekyamuleetera ebizibu? 1 mulimu ebigambo by'okubuzaabuza ensimbi mu kitongole ekyo kyekisooka. Ekyokubiri mulimu okujeemera ebiragiro bya mutabani wa Museveni nakinyonyodde bulungi nnyo video mujja giraba okujeemera ebiragiro bya mutabani wa Museveni bye biriwa nga bwe najja mbagamba nti president weegendereze nnyo bagenda kukwata essaawa yonna. Ekituufu kiri nti Muhoozi yalalagidde omuduumizi wa poliisi Abbas Byakagaba okwata president wabula Abbas Byakagaba n'agaana okugenda ku biragiro bya Muhoozi n'akubira Nyandu Yosefu n'amugamba baŋŋambye nkwate Kyagulanyi n'amubuuza ani amugambye n'amugamba CDF yamugambye n'amugamba gwogenda okwata n'omusango nedda nti muleke oyo n'adifyinga orders n'akubira James Birungi n'amugamba kwata Kyagulanyi. James Birungi n'akwata essimu n'akubira mu Nyandu n'amugamba CDF angambye nkwate Kyagulanyi. Nyandu n'amugamba tena musango gwonna gwe yakoze tomukwata n'adifyinga orders. Kati mu kudifyinga orders zino bw'ogattako corruption charges kubanga ekitongole kya Chief of Military Intelligence yakirika tekirinamu ssente wadde n'ekikumi zonna ng'aziggyemu. So omwami bali bamuwadde n'obukulembeze ng'agenda kukulira ttiimu y'ebyokwerinda ku embassy ya Burundi embassy ya Uganda mu Burundi ng'agenda mufuula military attache wabula Muhoozi n'alagira n'amulya nga tannatuuka ne bamuzza era kati ali under house arrest. Wano bagambye bamuvuna emisango gy'okulya enguzi n'okwona ensimbi z'omuw'omusolo n'okugaana ebiragiro by'okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu nga talina musango lwaki amukwata. Kati eyo njimaze gye bategeezezza. Mu kabanga katono nnyo omuntu omulala gwe bayinza okuddako okukwata ye yaliko omuduumizi w'amajaago Mbadi. Very soon bw'owulira nti Mbadi bamukutte teweewuunya. Very soon bw'owulira Gino Mbadi nti bamukutte teweewuunya nga bagenda muteeka emisango gyefaanaganyiza ku egyo teweewuunya olw'ensonga nti kye baagala okukola essaawa zino. Kati ekira kye njagala mbabuse nga obudde bukyali. Waliwo Digi tweet z'akoze ng'alaga nti alagidde abasirikale bakwate Minisita Sam Mayanja. Temugezadde ekiwa amakulu adde kikomentingako. Muhoozi anoonya relevance ayagala kulaga public nti alina obuyinza era asobola okukwata omuntu yenna kwegamba alaga Abaganda nti abaagala nnyo akutte ne Mayanja amanyira Ssaabasajja Kabaka era asobola omuteeka wamutadde. No, it is impossible. Talina buyinza busobola kukwata Sam Mayanja. Baagala bateeka mu pule
ebalaga nti Mayanja bamukutte muveyo mukubenga nti ono yajja okusobola n'okulwanyisa corruption ino. So njagadde mutegeere nti bwe muwulira nti Muhoozi alagidde okukwata Sam Mayanja kyemeba wawaza nnyo matu gammwe mbere nga mukimanyi so nakigenda kubeerawo. Kati njala tegeeza bannayuganda mwenna mutegeere bulungi nnyo bwe mba olwaleero olwajjo n'olwaleero n'olwenca nga temulabyeko baganda bammwe abadde bakubanga enduulu nti bakadoogo ba Museveni abataasasulwa abatayambibwa abalwana olutalo mu 1996 naye kati nga bakaddiye abala bali myaka 4 bala bagenda myaka 5 naye nga bo olwava mu 1996 babasuulawo kati badde bakyasigaddewo. Ngera bategeeza mwenna bobanga taata otomulaba mama otomulaba senga oba kojja otomulaba njagala mutegeere olunaku lwajjo Nyando Yosoferi ne banne bakoze okuyita bonna abeyita bakadooga abaali aba Uganda abaali aba National Resistance Army ne babatwala babatutte mu training school emu bazagenze bus lafulenganya mu kubala mu okutono balinganga bakadoogo 364 abagenzi balinganga 364 bebatutte. Naye okusinzira ku sources zange there is a possibility nti abantu bano Museveni abadde ayagala kumanya bakyaliyo kubanga bamanyi byali mu nsiko. So there is a possibility nti abakungaanyiza bonna bayinza okuvaayo nga amaze obbalunga n'amanya nti ogwo mwagugyewo nago guwedde. Kale gwe kyali wange yenna gwe baatutteko senga we taata Muganda oba kojjaawo nga bagenze basanyuse nti baluza nti Museveni abayise teyabayise kubeerawo kubanga alina kyagenda obbakola mujja kiwulira nga kitokota. Mutegedde bulungi nnyo mujja kiwulira nga kitokota ku basirikale abagenze bakadoogo aba National Resistance Army abaava mu nsiko mu 1996 abaali abaana bato. Naye olwamala okuyingira mu gavumenti abantu bano bagenda abasula okusingira ddala ate muli Baganda naye babakungaanyiza bonna badde basigaddewo badde mu 364 bagenze mulimu ku ttendekero ly'amagye nti bagenda sinkana Yoseri abeekubye bagamba oba bawe n'ensimbi. Kati abantu bano mutaddamu bwe mubalaba nga bakomyewo mubawe mu kaseera katono nnyo mujja kulaba batandise okugwa omumuko agenda kuba bamalawo mpola. Ekiro jjala mu kitegeero. Alright. Kati mu nkola ey'ekimpowooze ey'okwagala okwenjula oba okwerula ekkubo eri mutabani we nga ajjawo buli kikonge kyonna ekyandibadde kibeera omuziziko eri mutabani we mu magye. Ndowooza ennaku zino abagobera social media mulaba nnyo Jeno Erweru ng'ali mu kkanisa ye ali mu kusumba endiga ze. Oye yawumula kuba tebayagala kyogera public yawubaamuumuza. Kati ngenda basomera abasajja abagenda okuwummuzibwa naye nga bano mu kuwummuzibwa bayinza otandika okutuka omukuomu nga bafa either ekikutuko oba bagudde mu binaabiro oba bagudde ku accident oba babuziddwawo. Kati bano bagenda okuwummula muwulire bulungi nnyo. Njagala owulira amannya gano bw'obiwulira nga byezze towakana bye mba nkugambye biba byebyo. Bano bagenda okuwummuzibwa kuliko General Edward Katumba Wamala. General Edward Katumba Wamala ono agenda kuwummuzibwa okujja ku babikyusiza mbukyusa. General Edward Katumba Wamala agenda kuwummuzibwa. Lieutenant General Charles Awanyi Otema oyina agenda kuwummula. Lieutenant General Charles Angina agenda kuwummula. Major General Godfrey Katsigazi tumusiime naye bwe agenda kuwummuzibwa. Major General Henry Ndiwabwine Masiko naye agenda kuwummula. Major General Apollo Kasita Goa naye agenda kuwummula. Major General Leopard Chanda ono naye agenda kuwummula. Lwaki njogeddeko bwentyo ku Chanda ono? Uliriza bulungi nnyo. Major General Leopard Chanda namukolako research naye teyaggwayo
naye bw'obanga gy'oli eyo ng'olina research ekwatagana ku Major General Paddy Kyanda osobola okunzija mu kabokisi kange ne nzijuliza search yange. Research gwe nnina ndaga nti ebitundu 7 ku buli 100 nga nkyabuzaayo 5 bindaga Major General Paddy Kyanda mwana wa Nyandi Yusuferi. Nkyabuzaayo 30 yo to confirm ne 70% ku information gye nakunganya endaga nti Major General Paddy Kyanda mwana wa Nyandi Yusuferi. Kati ninze 30 gwe naira information ngejjuza 100% ojja kuntuukirira. Kuliko Major General Abel Kandiho Lwakyoya mbona yagenda kuwumula naye nga ali mu service. Kuliko Brigadier General Edison Muhanguzi. Kuliko Brigadier General Bekunda Besige Silas. Kuliko Brigadier General Watson Byaruhanga. Kuliko Brigadier General Stephen Tumwesige Kasuhe kwali. Kuliko Brigadier General Tom Kikoyo Kabuye kwali. Kuliko Brigadier General Sam Omara. Kuliko Brigadier General Fred Lugadia Akik. Kuliko Brigadier General Mike Samuel Kisame. Kuliko Brigadier General Patrick Mwesige. Kuliko Brigadier General Fred Mwesige. Kuliko Brigadier General Herbert Rego Mbonya. Kuliko Brigadier Simon Nicholas Ochan. Kuliko Brigadier General Maitland K Bitumbuka. Kuliko Brigadier General Mawa Muhindo. Kuliko Brigadier General Charles Bakahumura. Kuliko Brigadier Charles Asimwe Kahingire. Nabo bonna bebagenda okuwumula. Naye eno list jemba somedde bano bonna kiteeberezebwa nti yamu ku bantu abadifyinga orders batasokera kukkiriza mwana ono kubakulembera. So kati mutegedde bulungi nnyo kiki ekigenda maaso ku bintu ebigenda okubeerawo. Nze sina buzibu buli kimu kibagamba nga bwe kirina okubeerawo. Bemba mazimu mbajo kitegeera kati njala tusimbule video ekinjagadde bayisizaawo awo. All right. Abantu be South Africa video etandise. Abantu be South Africa mbalamusiza nnyo. Constituent mu bulungi abakulembeze ba national platform, abawagizi ba national platform ne bana Uganda bali South Africa mbalamusizaako nnyo. Constituent mu bulungi. Okujjako nga abaloga akyali ku mupeera nga ntwalidde mulaba NRM abaliyo. Okujjako nga abaloga akyali ku mupeera. Tosobola kungamba nti owagira NRM nga the fact is wadduke wakange embeera ekolemeredde ng'oli South Africa wagira NRM. Era n'ogaa nti gavumenti yo nnungi mukola ne conference ne mutula nga muli South Africa. Omukazi n'atuuka okuleeta ssente mu diaspora mu South Africa n'azisaasaanya nakati akyazisaasaanya mu South Africa. Mukimanyi bulungi nti amateeka ga international financial control galagira omuntu okutambula n'5,000 oba wakati w'omutwalo. Naye ntegezeddwako figure zisina confirming eziri wakati w'emitwalo 2 omukyalo ono Seregeza yayingizza e South Africa. Era n'azigaba physically ng'ensi eraba. Wano we neebuuliza bakomredi abakulembeze ba national platform abali South Africa. Ngira babuuza obukulembeze bwe baba ne bantu basekinomu sigenda kukiteeka obukulembeze national platform. Abantu basekinomu amanyi nti mu Uganda eri abantu basula enjala nga nemalwaliro temuli malagala. Omuntu najja ne ssente n'atandika ozigaba nga ne video muzirina ne mugaana okuwabira omuntu ono mu Ministry of Internal Affairs eya South Africa oba ku police nti waliwo omuntu azze mu nsi nga azze kusaasaanya ssente nga tekikkirizibwa muntu kusaasaanya ssente nga temusobola kugamba nti mugenze ku police. Neewo kiki tuli ku ki muliyagalako DNC mulifuuka defiant. Omuntu najja n'akola conference n'agaba ssente nga mutunula teri muntu asobola kugenda ku police kuwado genda Ministry of Internal Affairs ne mugamba nti ekimala nti katuwabira omukyalo ono. Bwe mu reporting omuntu ono nga mulina obujulizi obulaga nti yegabye ssente kiba kitegeeza bagenda mukwata wadde ayina kubanga oyo talina immunity is just an NRM controller kw'ebikoota za NRM talina kyali mobilizer najja nga alina ssente n'atandika ozisaasaanya ne mutasobola dde John Kato agambye yazina emitwalo 2 zisukka na mukulu Kato okusinzira ku sources zekyanoonyeza zisukka mu mitwalo 2
ono figure waddeko mitwalo 2 nezisuka mitwalo 2 oli najja ne sente n'asaasaanya sente bwati programu yangali awamu okwedevelopinga okutandika okukola ennyumba kintu kikulu nawe waayo ekikumi waayo ebibiri waayo ekyo kyolina zigenda kulunga ajati agambe atandise agenda kuddayo abuulire omukulembeze w'eggwanga nti gye nagenze nabadde sitegeri nasanzeyo kino nenteekawo omutwalo naye tukusaba abantu bano bongere sente projekiti yaabwe so patron sebo katwagala genda omulamu okyama n'omuwanika badde babakwasa ebyamu Treasurer ne bakwata sente n'azibalaga nako mu bbanga tetugenda kulwayo nnyo eyo. Ekibuuzo kyange kiri nti bannayuganda bali mu South Africa nga mbatwalidde wamu mwenna mwava e Uganda ng'embeera ebalemeredde ne mujja e South Africa okukola omuntu n'ava e Kampala ne ssente najja abalaga it is very possible okufuna ssente ng'aziba afunye 10 afunye 2 afunye kikulaga kifaananyi kiggwe ng'eyajja okunoonya ssente naye ng'abagamba nti ye kennyini Museveni yabagamba nti mwena bali South Africa muli basawo baganda muli baffere yakigamba mu maaso ga Ramaphosa ng'awulira ekigambo yabaga nti bannayuganda bali South Africa bonna baffere basangoma yakyogera nga ne oyo sisobola kula muntu nga wajja yennyini yando yajja South Africa n'agamba nti South Africa etusindikira ba investor ate bannayuganda ne beereeta wano okujja okukola obusawo Buganda simwe bete basangoma abaffere ababbi nze owa NRM najja nayimira maaso gange nga mukama oyo bayita babbi baffere mwenna abaliyo nga tayawudde muntu wa NRM oba wa kibiina kirala najja nabamanyira ate najja naleeta sente gudu ennaku yawadde twabiwulidde but that's not the case. The case is sente z'omuwa omusolo ne ziva e Uganda ne zijja South Africa mitwalo 2 plus n'endala kino kimenya amateeka era kisaika ekifaananyi ekibi mu bannayuganda ne mu ggwanga lyonna erya South Africa nga swawuddemu NRM swawuddemu National Platform omukyalo mwandibadde mwakutidde obutambi buno mugenda ku polisi ne muwaabira kubanga mukungu wa government ayingiza sente zimenya amateeka n'okufacilitatinga abantu ate abatulugunya bannayuganda mu Uganda kyekyandibadde kikulu ekikolebwa naye buli muntu alina chance y'okukola kyayagala ekyo nakyo nkivuddeko njagadde tegeeza abantu be South Africa mwebereremu ekyo kiwedde. Alright, munkola eyannabaleetera otulo mwebake abamu mutandise okuzuuka naye abakyebase kambaddizeeko katambi mabega. Nabagamba tuli under occupation nga tuli mu 50 year master program oba 50 year master program eyokufuga eggwanga sina kindo litwalira ddala kati nembagamba nti already economically Museveni amaze okuba bannayuganda bonna batadde wansi economically Museveni amaze okuba bannayuganda bonna batadde wansi socially abakubi batadde wansi bwe ngamba ekigambo shosho zembera z'abantu bakuŋŋaanira mubabeera mubeeyisa na buli kimu bakyakikubye wansi ngenda
akatunumba kano njagala okawulirize bulungi nnyo ng'ogudde obwongo bwo otegere bulungi nnyo. Economically bannayuganda bonna bali down, by indigenous bali down. Abantu abalina ssente be Banyarwanda balina access ku mundu, balina access ku buli kimu. Kyovula bavuga emmotoka ez'ebbeeyi. Kati bannayuganda basinga bonna economically babasudde. Kati socially ayina ekintu ky'abavuga nga temukiraba kansooke nkikunnyonnyole. Omu kijja kulwaza obwo nga tojja kitegeera bakankikunnyonnyola kitegeere. One, waliwo embeera Museveni gy'azimba bannayuganda okubalaga nti waliwo ba individual ba socialist abali ku social media oba ba TikTok oba ba celebrities ng'abalaga nti bo bali well off, basobola okugula emmotoka ez'ebbeeyi, babeera mu bifo by'ebbeeyi, bambala bulungi nnyo, bakyusa emmotoka eno n'eno 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 n'eno. No, ekyo si kituufu. Ekyo si kituufu, si bwe kiri. In reality si bwe kiri. Ekyo under the dictatorship balina ekifaananyi kye bakusiigira okulaga nti some people are well off in Uganda while others are starving. Ekifaananyi kye bakikuzimbira naye nga gwe tosobola kiraba. One, n'osanga omuvubuka myaka 3 yeyita serebu avuga emmotoka abukadde 2, avuga emmotoka abukadde 150, naye apangisa, talina mulimu guli awo nti guugwo, tava ku social media, yeyita influencer. Kati abo bangi nnyo bakuzimbira ekifaananyi ekyo nti abo bangi nnyo bali well off. Kati under that system bakwata abaana abato mu myaka 16, 17, 19 okubalowoozesa nti nabo basobola okufuuka ekintu ekyo. Era bo tosobola babuli baga Uganda erimu emirembe. So ekyo kifaananyi bakikusiigira okitegeere. Ekyo ndoza mukitegedde bulungi nnyo. So saagala odde ku TV oba ku social media platform osaayeko simanyi gundi avuga Range Rover ku myaka emito, gundi alina BMW ku motoka ku myaka emito, gundi alya wano bwati, gundi don't be fooled. Ekyo kiri under the system okulaga abantu nti balina ssente naye nga teziriiwo. Ng'oyagala okumanya nti ziriiwo, afiire maama oba afiire taata oba afiire omuli afiire kintu, ojja kitegeera. Bakuzimbira abantu okulaga ekifaananyi nti we bali balina ssente, tebaliiwo. Ebyo under the dictatorship bakikulaga gwe bakuzimbira ekifaananyi nti abantu bali bulungi nnyo ng'abeera ku social media nga bali gwafuna ekizibu omanya nti abadde talina kyalina. Ekyokulabirako twabalaga wano omuvubuka yafera abantu yavuga nga emmotoka ez'ebbeeyi nga where is he right now, yavaira bagamba ekituufu nti ze nali project. Kati mutandika okutunira abantu awo socially babalaga abantu nti bali bulungi nnyo. Ekyo kiwedde. Under the system of dictatorship balina ekifaananyi kye bakuzimbira nga kitta morals z'abantu. Morals z'embeera n'empisa ze tweyisaamu. N'omuntu atandisaanidde kubeera ku social media ng'ayogera afuna chance era afuna following najja natandika obbabula ebintu bitakwatagana. One, kyangu nnyo omuntu okulirizinga noodles ze oba noodles n'atavunaanibwa. Eyo nefuuka trend. And it is very okay mu Uganda okusumulula noodles n'ozita. No trending for 1 week, 1 month. Kyangu nnyo omuntu okujja ng'anyumya emboozi nga tezina kyezongera ku ggwanga bo baluyita lugambo mu Uganda. Eyo ne trend weeri. Ompulira bulungi nnyo. Okuwemula, it's no longer a case to answer in Uganda. Kubanga kyekifaananyi kye babagala obbalaga nti osobola okuwemula, osobola okuvuma omuntu, osobola okukola by'oyagala. Ebyo nabyo bibeera well planned. Okitegeera? Bakulyetinga diversions entalo. Naye ogenda okumanya nti entalo gye zaakomekeza nga ziri luddawa nga tosobola. Kati bakutera ba celebrities, ono awasizza gundi, ono ayanjudde gundi, oli akoze embaga, ono akoze eki. Ogenda okebera embaga official okebera mu register of companies oba mukerezi wa mukyekyo omuzi ng'embaga teriyo. Ne gwe bagikutereddeko nti embaga weeri, ono engeginze gundi, ono yawasizza gundi, ono yakoze bw'ati nga tebiriyo. Just baagala bakipingamu eyo embeera bagita keep up. Ekyo nakyo munakitegeera nti weekiri. Kati mwabadde mukiwa amatu. Kati olwenda kuza omwezi ziri 6 omwezi ogw'omunaana babateze mwanyina ffe Kyozeni Beki mwenna nembalanga buli mwali kukyo nesoka weebuuze kyazze kitya era kyapeninze kitya kigenda kuggwa kitya. Manyi nze nina essabo lyange wano
Lwalina kuzomwezi ziri mukaaga omwezi ogw'omunaana. Wetutuukira mu gw'omukaaga omwaka ogujja, byonna ebibakoze bijja kuba tebiriiwo. Nkikuddamu, buno si bulogo si ki, nkugambye information egyesigaliza. Wetutuukira mu gw'omukaaga omwaka ogujja, byonna ebibakoze olwo bijja kuba tebikola ki. Lino si ssabo wabula nkugambye okusinziira ku information gy'nyina ku kino kyenziza okusomesa olwaleero. Wetutuukira mu gw'omukaaga omwaka ogujja, kye bakoze olwo kijja kuba tekiriiwo. According to the information gye neesigaliza ku kye mbagambye. Mujjaga akasajja kalogo, akasajja si kalogo, mbagambye. Okutuuka mu gw'omukaaga bijja kuba tebiriiwo. Either ngenduuse evanishinze ebuze, mukirinde ekyo nkibagambye we muli wano. So mugende empola. Kati waliwo project ze nabasomesaako kokko emabega. Waliwo project ze nabasomesaako kokko emabega. Ne project ezo temwazitegeera. Kati nina akantu kenjagala obbalaga. Tuzza tubasomesa abapromotinga balesiyaga n'okuvuga empanka mu Uganda. Empanka zino ziyigirizwa mu masomero mwe muli n'abaana bebakyusa embeera zaabwe ez'obutonde, abadde omulenzi neyeeyisanga omuwala, abadde omuwala neyeeyisanga omulenzi. Ezo embeera zipromotingwa mu Uganda under the government influence, era nejje talinamu omukono mu kintu ekyo. Ezo embeera kati zalinako promota waazo mu Uganda yeebiyisa musuuza. Ogenda ofuna zi BT awards buli kimu yali apromoting ekintu kye mutamanyi. N'agenda n'asinkana abadde mu nsi yonna yali alina ekintu kya promoting kati mutamanyi. Kati olwaliro njagala kubuuza, lwaki takyali kimu ekintu ekyo contract yamugibwako? Contract erina ani? Bw'olabanga either muyimbi oba mukazi wa musajja obanga mwana muto from nowhere, talina luyimba lutrendinga, tastaging a show, talina kyakola, wabula ali wero guarded, ali wero financed, atambula nsi ku nsi, asanga ba celebrities, oyo tobuuza mulimu ki gwakola, manya nti yo project. Nkusomedde ebintu ebyo byonna. Bw'osanga omuyimbi nga talina hit, tastaging a kivulu, ali well protected, alina ssente, atambula nsi ku nsi, nga ne byakola byonna, n'asinkana banne mu nsi yonna, tobuuza project gy'atambuza, ezo project za balesiyaga. Mulina omwana gwe mutannateekako maaso. Talina wadde hit ezinisa enkoko emaamira, wabula is well funded. Nengo omulimu gwo gwa kusikiriza na kutambuza abaana b'abandi bato kuyingira mu kikolwa ekyo. Gudwe enough abantu bano bamulaba ate mwagala byogera. Eyo project yali ya Kenzo bagimujjako bagiwoona omwana. Is well funded, asinkana ne mu nsi yonna, ali well protected, alina ssente, alina ekifaananyi kyazimba, ne mwena temuna kiteekako maaso. Kirimu eyo system. Good enough ni bali mukimanyi. Njagala nnyo nembawa information ng'ekifaananyi mukimanyi bulungi nnyo. Kati right now y'omwana atambuza system ya balesiyaga mu Uganda. Teryamukwatako, ali well protected, well funded, atambula nsi ku nsi, kati ye influencer w'abasajja kwonoona abaana baffe. Kati ba YouTuber ennaku zino beba influencer okudestroyinga morals ne culture za Uganda ba YouTuber. 90% of all YouTubers in Uganda content waabwe wakuwemula. Why? Kubanga kyebaagala mmwe muwulire. It's very rare okubasanga boogera ku national matters, no. Boogera ku bintu bitagatta. Era ogenda okulya ng'oli agundi kagundi mwakalabye n'okutta noduzi ezo tagita nti simba agimubyeko, no. Bagululinga terms and conditions ne bata. Lwaki nkugamba bwe nti
etteeka muzibe ate etteeka weeririrwaki osobola okubeera mu kisenge ekyo oyina eddembe lyo okweyambula ne wewugiyo ekiwujjulo nekyaliwo era oyina eddembe okwerekoodinga eryo ddembe eyo naye kyewoolikoodinze bwe kiva mu ssimu yo ne kigenda mu ngalo ne kigenda mu public omusango gukukwata njagala ombulira abantu bameka bye baakakwata since okuva ku dizaalo zinda n'okutuuka olwaleero amateeka weegali ekyo bakikola nga njagala bantu bameka abava mu kabejja kali akakola ebintu ebatono nnyo abasigadde baana bannambi so kati mutegere nti amateeka weegali ne bano bakikola nga zino project script mpandiike kubalaga nti buli kimu kiri mulaala kati ekyo morale nakyo bakisse kati politically the Banyarwanda are taking over the country politically basomeseza issues zibadde 3 nkugamba economically bannayuganda amaze obbasanyaawo nekugamba socially nentekamu nekigambo morals nkikunyunyudde ekitegedde kati tugenze ku politics oba politically mbadde mbasomesa ebigambo bino ne bagamba nti abaganda mannya bangi abatolo mannya bangi abasoga mannya bangi abanyolo mannya bangi n'abanyankole mannya bangi kati NRM preliminaries zatulaze nti mu Buganda under NRM 65% of all their candidates are Banyarwanda who have already been given cards to contest in Buganda. Where the Baganda, they are nowhere to be seen under NRM. Chikulaga chitya. They are taking over politically. Mwenjangu wadimo ebuza. Ani yakuba musafiri oluyobe ngumi. Nebata mukwata. Neka video nekata fuluma. Just yamukuba ekifana n'akitanga ne mwebuuza ani kamala okunywa ku mazzi sharing a video. Alright. Politically Buganda nkibanyonyodde amaserengeta ga Uganda muri west abanyankole batekinga abanyarwanda batekinga over mu Toro ba taking over mu northern Uganda bagenda ba taking over kati mubadde mwebuuza ani yakuba nabanje ngumi video netafuluma era ne batamukwata nabanje yali alwana kimusafiri mukazi wattu kandi kuvire kuntono musafiri nabanja yali alina omukyala gwavuganya naye ng'omukyalo oyo wa muntu munene maje ekituufu kiri n'omukyala yalinawo support eweranga n'akasente kaliwo kati nga Nabbanja ola alongo omunyolo abadde alwanyisa akabano obutatekinga over bunyolo politically Nabbanja abadde alwanyisa akabano mu bunyolo nga tayagala katekinge over politically ne bamusirikirira Nabbanja abadde alwanyisa akabano mu bunyolo politically wadde wa NRM bamusirikiridde nga balina bagenda omufunira kati musafiri munanga agenda ku Tale Center bagenda okubalira obululu nga gwavuganyiza naye mukamunene maje batwala Nabbanja tontwala nkutwala nga gwavuganya naye wa akabano mukazi bayo wa akabano Munyarwanda munene maje bebatuwa order ne bakuba prime minister ngu bagita musosola ndagu bamukubira ebintu ebi one kulwanyisa kabano politically ekirala we yavuganya naye yali mukamunene maje
yerage bamukube ngumi kyokala tewaliyo wadde arrest neji tewaliyo wadde arrest neemu kulwanyisa Kabano ng'ate yali amuvuganya yali muka munene nga wamagye kati Nabbanja essaawa zinalinga Sseggwanga enywedde amazzi amanabe ku kyalo kwekulidde genda yeemulugunya ninge engumi yamulya bamukuba engumi bamukubira ebintu ebi kulwanyisa Kabano mu Bunyoro n'okuba nti yali avuganye n'omukyala w'omunene kyekyamukubya engumi kyovula tewali gwe bakwata n'oguwadde okuvunaana kyovula bakikazi kyattu kisirise ennaku zino kisirise kigambo waayi ebintu nga sibitegeera kati automatically ankole Akabano kagitwala Tooro Akabano kagitwala Bunyoro Akabano kagitutte Buganda 65 Busoga ekyataddewo existence mu mambo kabali mu 30% Akabano politically okugitwala mukitegedde bulungi nnyo kati abali bagala okumanya lwaki Nabbanja teyawaaba lwaki tebakwata muntu yenna bamukuba bayina order from ababo bakuba Nabbanja engumi nakata kyayogera naye ekyo mukitegedde Akabano ke kaleese obuzibu kyekyakubya Nabbanja kati mwalabye mukulu Francis Babu ng'ali ku nze nasasanyiza video by the way nagidownload nze negiuploadinga ku mitimbagano gisinga obungi kuba gigye neesaasaana abasinga obungi mwamuzeemu ebigambo bingi nnyo which is okay mayinze opinion z'abantu nziwa respect naye nakugamba nti omuntu noba tomwagala muwe time omuwulirize njagala basomesa ekintu kimu noba toyagala muntu muwe time omuwulirize mu byayogedde piikingamu otegeere one mbasomeseza nti wandikole ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza mbasomeseza ebintu bino njagala mbitegeere noba toyagala muntu muwe time omuwulirize mu bintu byayogera osobola okufunamu ekituufu osobola okutegeera nti kati ono yaviirako ddala oba tokyategeera bayira we kamba tegeeza mu bintu gundi byayogedde Captain Francis Babu yabadde asindika message ng'ayina baagisindikira yes yakola ne sitaani ebbanga lyonna nakati abadde akyakola okutuuka lwe yatutta omwana we naye entabwe eva ludda wa entabwe eva ludda wa mbadde nga nzija kukola problem bagamba nti Museveni agenda ali abaana b'abalwanyi bonna nga tayagala abaana bano basigalewo okuchalenjinga mutabani we owabogo bade tebannalya ne bamulya kati lwateruusa mukyala we currently wife Margaret Natongoziwa n'agende naka okuvuganya ne bamusala ensawo kati bamusaze ensawo n'alyoka agula akabokisi okubuuka bukonna n'akateeka ku mmeeza kati okateeka ku mmeeza akabokisi ako alina obusuulu amanyi nti omwana we battamudde yali talina chance yakukyogerera at that time bwaddemu endale mukazi waafune mukazi we bamusala ensawo n'asigala ng'ali mu bbanga kati ebigambo byeyogedde ne mumuwa reply nti you don't care he deserve to serve the punishment yes that's 100% but eri abasajja ba NRM bangi nnyo they are passing through such pain but they can't speak eri abasajja ba NRM bangi nnyo abayita bulumi bwe bumu ne tebasobola boogera Katonda yabasumululidde njagala okuga statement Babuze yakoze zakyusizza aba NRM bangi lwakuba public tebasobola kuva kubagamba nti ekituufu kiti omusajja atwogeredde ffenna tebasobola kuva ne ekituufu kiri nze Savage enkoze yayogeredde aba NRM bangi nnyo era kino kankibagambe abasajja bali mu kusatira protest vote lwaki ne mu NRM muli mu protest vote
Omanyinze nkubulya information nenji kunnyonnyola wetandikidde mpaka reggae okoma. Sagala kubukira kintu speed. Mu NRM mwennyini ne mu State House muli mu protestive vote. We haven't yet activate protestive vote, but in NRM in the State House, protestive vote is already in a place. Bali mukupanikinga. One. Criminaliza NRM zabalaze nti eriyo ne bakandidate abawangudde mu criminaliza NRM nga taweza dobullo olukumi. Where are the voters? Where are they? They are nowhere to be seen. Eriyo bakandidate bata NRM nga nyaku kyali yafunye waka lwaka 256 na ayitamu. Ekyo kikulaga nti waliwo mu kimutamanyi. Ekigambo protestive vote gye tugenda mu yatiisizza nnyo abasajja bano. Kansoke nkubuuze. Olowooza lwaki bakyusiza bala DC kuba tomanyi? Kansoke nkubuuze lwaki bali mu kukola transfer ez'aba DPC from different areas nga bakyusa? Kuba tokimanyi protestive vote eri mu kutambula essaawa zino. Bagezaako nnyo okutestinga amazzi gatandikira ludda wakati. Abasajja bano busiru balowooza nti protestive vote egenda tandikira mu Kampala. Balowooza mu protestive vote egenda tandikira mu Kampala. Kwe kukyusa abadde mu Kampala batwale bitundu ebirala. N'abadde bitundu babalete mu Kampala mukono wa Kiso Ntebe. Balowooza protestive vote tegenda tandikira awo. Ekigenda obbalya tekigenda kuva mu Kampala. Protestive vote evira ddala ku polling station mu Uganda yonna mu Kampala bamalirawo bumalizi. Kati kino kitegeere. Museveni atandise okukola transfer y'abalamuzi bonna yeetegekera protestive vote. Wakitegedde? Akyusiza ba RDC protestive vote yekimukozesa. Atransferinze ba DPC protestive vote yekikozesa. Akyusiza abalamuzi protestive vote yekimukozesa. Tewali kirala. Kati abamaje bembasomedde bawumuza bano bawumuza bona abakyusa lwakuba nti baagala tteeka abanyarwanda bagenda obbayamba ekitajja kukola. Kati statement ya Babuji yayogedde yabadde reported speech yabadde ayogere bennyini ebiri mu system si ye kasobola obyogera. Mu reply gye mwamuwadde mwabadde nga mugamba nti Babu ayogera bamuwulira afune ekifo. No. Sikubanga kifo. Wali obadde kawo ng'obadde olina obusungu nga tolina wogenda bwogerera n'otuuka ewantu ne weeyabya n'osooka okuba omulanga. Kati kye baamukoze era kyali mu kukola. Gwe kikuwa ki? Under the system of protestive vote tufuna support okuva mu NRM mwennyini. One, but senior politicians mu NRM bagamba enough is enough, but they can't tell Museveni that things are over. No. Tebasobola bagamba. Era ndi wano tegeeza omwana yenna ali ku kitebe kya National Platform w'amawulire. Bw'abanga omuntu takusabye mukwata kamera nti agenda kuteekayo ssente, please temukwata bantu bifaananyi. Nkwegayiridde comrade. Bwabanga politician yagambye nti nkwata video nga teekayo ssente, that is it. But by individuals nga takugambye kukwata video bakwata kamera, don't. Mukikomi. Many people are willing to find this struggle, but they fear. Nti mukwata kamera muzitalina zikwatira. Nyenda kukusaba gwakulira security y'ekitebe. Okujjako ng'omuntu akugenda nti nkwata ekifaananyi, oba takugenda nti nkwata ekifaananyi kamera muziggyeko, muleke abantu bajje bafandinga essente zaabwe bagende. Ekyo kibagambye kuba nze nkoze research ne survey. Ekintu kitokota munda. Lwaki? Okusinzira ku survey gye nkoze right now, olowooza lwaki Museveni yalwana nnyo addire SFC agiyingize mu UPDF? Waliyo kyebuuzizaako? Waliyo kyebuuzizaako lwaki Museveni alwanye nnyo okuyisa UPDF Amendment Bill akikozese wali mu kujja SFC eve mu independent institution nga temanyikiddwa mu constitution engire mu constitution? Obadde okimanyi? Ngenda kikunnyonnyola. Ekyokubiri, obadde okimanyi nti under the UPDF Amendment Bill Museveni yawa obuyinza CDF nti wabeerawo okwekalakaasa olw'embeera yonna
CDF asobola okutekinga over nakola ne command za president zabadde alina okukola lwaki akikola under the influence of protest vote. The second thing is mutamanyi Museveni is a dummy. He's not there oyogomula bamufu. It's a walking cop. Yaleka option nti singa bafunyemu ekintu kyonna ekitategereka CDF is taking over ndibamuwa full powers ezokutekinga over nga president to decide each and every ngatana bwe yabuzizaako zezo issues ubadde temukimanyi kati mutegedde olwaleero bwe mba mutegedde mufune amatu mugaggule tuli mu protest vote kitegedde bulungi nnyo bw'omala kitegeera ekintu ekyo kikuzaawa Babu yayogedde teyabadde diversion nga bwe kikunyonyedde no yabadde ayogera ekimu ku mutima n'ekiri ku mitima gy'aba NRM mu kimwadde muyina okukola kupika bwe mupika omuntu n'abala bagenda kuva mutemanyi politics kujja ojajjatta omuntu n'omupika n'ayabika never no kati let me tell you one thing ekisingo tutanya ffena bana Uganda era lwaki Museveni akwata abantu bana Uganda naddala b'enkyukakyuka mumanyi kyasinga okutya Museveni atya kye bayita communication nti singa mwenna muvaayo ne mwogera omulundi gumu with one voice ne mundu tesobola kuvaayo but Lumbuye bwayogera abala ne batayogera ne basirika jogera Lumbuye yagenda okufuga eggwanga kiwa Museveni omwaganya nti asobola n'okupika nga ayagala. If you come out and you speak worse on the same cause Museveni abawedde kino kibagamba UPDF benjogera nabo okusinzira ku bonna abali wabweru w'eggwanga n'abali mu ggwanga bakugamba ekigambo kimu naffe tugenda kuparticipating mu protest vote as long as nti musituse eyo message njibagambye olwalo as long as nti musituse bo balinze bulinzi oba gundi SFC bajongedde mu bagitadde mu they don't care kubanga bali ka small fraction bakamanyi kakuma Museveni buyinza kati mukitegedde fenna bwe twogeze eddoboozi eri kankweka ekyokulabirako abaana bangi wano bagenda bafuna ebizibu ne bakola video ne baleeka na video muzikyalinga ne zitambula ebitongole tebikyusa mu nkola yaabwe tebiva ne byetonda. That's what we call information. If we speak one language with one cause emundu batekinaki kubanga omusirikale akutte mundu omusirikale oba polisi oba amaji alina muganda we alina mukoddomi we alina abooluganda nabo abamu tebabawagira era bw'anaakwata essasi okkuba bajja mugaa nti mwakubye abantu abasasi ne mwakubiddemu omwana wa ssenga w'omukwano gwa jjajja wa neiba ekyo bakimanyi kati ngenda baga kigambo kimu nti information mugitambuze w'ogisanze buli muntu muleka ayogere kyayagala as long as nti gw'okifunamu at that particular moment oba wa NRM ng'avudde ng'akolokota Museveni please nawe mukolokote oba wa NRM ng'atwalaganya system nawe mutwalo mukolo bwe badda diversion tugiconverting ebere useful. Museveni kyasinga okutya bakiyita information na communication. Boba NRM ng'atwalaganya system mupike mumwongeremu eddoboozi ebadde diversion mugiconverting efuke national matter mba mbakubye eyo technique mbadde temugimanyi. Ekyo nkikugambye tukikozese eyo system mpya golozaaki neiba watandika okuyomba ekiro mutandika okusituka mugula amadirisa muwulize bayomba biki waki oba obuuza neiba ayomba biki oba baneiba ne ku mizigo gino nga mukazi watandise okula nebba mune mufuluma wayi kiki musajja kati
that system of awareness gobodi mu ene mukifumba mutukovayo mukipike bwe mukyetegeeza kigenda somehow nga kiri diversion mukiconverting mukifule national matter mujja kuba mbako ne mukibalekerawe mutyo kiba kitegeeza temugenda kutegera kiri munda kati ngenda basaba ekyo kyo buli kimutandika okuyiga embeera nga bweri twetaaga kuba Museveni n'abantu be kyembagambye nti batya protestive vote ate bakimanyi kyekigenda okubeerawo mbagambye ebikolwa bisinga okwogera ebikolwa bitambula abamaje batulindiridde balinze ffe ekintu kyetusindikiza kyavunda dda mwesinga manyi meeting ze batuuza to sabotage to disorganize to diffuse mwandibadde mutegera kyemuliko kansoke nkutegeeza bwabanga Museveni ne banne bayimira bagamba diaspora teronda tebalina kye batugasa kiki ekibakwatisa millions and millions of money ozisindika mu diaspora kiki bakimanyi nti diaspora emu omulamwa kati muganda wange united we stand divided we fall ekyo mukitegedde awo tuvuddewo katugende ku nsonga endala ekyajja mu sibirungi nkibagambye mukitegedde bulungi ekyabasirikale bano abagenda abalwana mu nsiko okuva mu 8 paka mu 8 bakadoga abaana bato mbagambye tonda ku radio ku sawa 5 bona abakunganyiza mu basi zabadde mukaaga ne abatwala babadde mu namba ya 368 lafule bina ne abatwale kaweweta yabagenda sinkana Museveni abasinga omungi tebajja kuvaayo kubanga mutakyamaanyi nti babaddeyo bano bamanyi ebintu bingi nnyo ku Museveni so na mukitegere nti kigenda kubeerawo mukitegeere mu ngeri yonna esoboka mukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo kati tugenze mu party yakubiri yetugenda ku party yakubiri abasinga obungi bannayuganda mwagala nnyo okuwagira eggwanga lyaffe mu mizannyo naddala w'omupiira wabula tulina ekizibu kya corruption ne match fixing n'obubbi obuli mu mupiira gwa Uganda nayogedde ku Moses Magogo olunaku lwa jjo bwe nalikodinze ka village kali ku social media platforms zange kati mulize mbadde temumanyi bye ngenda okwongera ku video ya zina recording ebbiri kyebayita match fixing nakibasomesa ne bagamba nti match fixing kwe kutunda emipiira jemba mugenda okuzanya ne timu ez'amaanyi abazanya bamba bamanyi ku mission eyo ne batandika okwegala okufuna okukola ebikolobero mu kisaawe ne baba red card oboli nava mu position bona akwata omupiira mu box oboli nayo omuntu mu box omupiira ne kugenda kati n'ebintu ebirala kati kampanye nyolole mutegeere ngenda kusaba abakulembeze bonna ab'omupiira mu Uganda ngenda kusaba abagizi b'omupiira mu Uganda n'abali mu diaspora n'abaana b'enkyukakyuka yonna gye muli okusevinga eggwanga Uganda muyina kikola uniformly ekitongole kya Federation of Football Association mu nsi kyebayita FIFA kina Twitter account ku X etteeka ya FIFA erisookerwako ddala lisoma nti FIFA president omukulembeze w'omupiira mu Uganda oba mu nsi tateekeddwa kubeera politician era tayenyigira mu bintu byonna bya bufuzi mukulu Audrey Nsubuga muganda wange gwe tuwagira Liverpool Honorable Sewanyana mukulu Lawrence Mulindo n'abala nkoze research nga abadaga akasajja akabatuulako n'abawagizi b'omupiira mu Uganda muganda nge Mujibu Kasule amateeka mugamanyi n'abala musevinge eggwanga Uganda musevinge talent za Uganda muleme kusirika one omupiira mu Uganda gufudde abaana baganya ofuna mu Uganda ne Uganda abantu batandise otuswaza etteeka lirikiriya teri mu nsi yonna ayitibwa politician ali allowed to lead the Federation of Football anywhere in the world. Moses Magogo is a politician and he is an MP. Akakawagira akasoka tasobola kabuka abayaliza yininze dda. Gomwana eno wenkyukakyuka n'agala omupiira mu Uganda mugende ku Twitter ya FIFA. Muteke ekifaananyi kya Moses Magogo ng'ali epande lya NRM muteke video ng'ali mu parliament ateesa
automatically Moses makutagenda kuweza mwezi ngali mu office eyo. Audrey Nsubuga, Mujibu Kasule n'abala monna abagala omupiira ne banna byabufuzi. Teri mukulembeze wa mupiira mu nsi akirizibwa kubeera mu politics eriyeteeka mu FIFA weeriri kiwamu kwateeka. Moses Magogo fujo lyakoze n'obubbi obusinzo obungi mu Uganda ifudde dictator mugende ku Twitter ya ku Twitter handle ya FIFA mutegeeza aba FIFA n'abasobola okugenda ekitebe kya FIFA gye kiri mu kiwandikire email mu kitegeezo omwami video muzine za Magogo nga is a politician buli kimu kimanyi bulungi nnyo mugende muwandiike tusavinga omupiira gwa Uganda tusavinga talent za bana Uganda ekyo nkimaze tugenze maaso mujjukira mu biri mukaaga ebiseera byo yali kapitani w'eggwanga bamuyita Andy Mwesigwa. Twalina omupiira gwe twatuzanye n'ensi ya West Africa ensi kyaginoonya. Omupiira ogwo Moses Magogo ne Captain Andy Mwesigwa baatunda omupiira ogwo $30,000 egya dola baagutukuba goolo 2 ku bwereere byonna byali biseetinge. Magogo ne Andy Mwesigwa bali bamaze okukwatagana nga bafunye ssente $30,000 egya dola ne bakola match fixing omupiira bagutukuba ssente bazigabana $30,000 egya dola. Eri timu gye twatuzanye nayo yali yagala just win ngate Uganda timu yali yamanyi ebiseera ebyo. Moses Magogo n'akwata ne Andy Mwesigwa yali Togo baba nabana babimanyi bulungi it was Togo. Kyovula njagala nnyo abantu abeera ku social media kuno bamanyi information. Well yali Togo yakwata $20,000 egya dola nejikwasa Magogo ne Andy Mwesigwa ne batukuba omupiira. Andy Mwesigwa yalina mu kasenge n'akyusa position n'akava musajja n'atukuba free kick n'enywayo era ssente baazigaba ne Andy Mwesigwa n'abofficial ba FIFA ne batukuba omupiira. Katugenze maaso ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Mubadde mukimanyi mwenda abasambi b'omupiira nti ekitongole ekivuga omupiira mu nsi yonna ekya Federation of Football Association FIFA mu biseera bya COVID-19 oba mu 2019 no 2020 ekitongole kino kyakwata ssente enkalu ne kiziwa Magogo nga kiyita mu FIFA nga buli tiimu eri mu Super League ya Uganda yalina okufuna $1,000 nga facilitation okulabirira tiimu ezo nga ne tiimu eziri mu bibinja byonna ezikwatagana ne FIFA ne FUFA zalina okufuna ssente nezo zalina okufuna akatuwa 15,000 endanga zifuna 13,000 okusinziira ku liigi mwe ziri. 2019-2020 Magogo yafuna ssente zino olwa kiyakola tiimu zonna okuli zi Villas Express yagenda nga azigula ensawo z'akawunga 5 ez'ebijanjaalo ne butto n'aziwa n'akwata omuliri gwa ssente zonna ssente n'azirya. Sente n'azirya during COVID-19 ne 2020 FIFA ekitongole kya Federation of Football Association kyakwata ssente enkalu nga kifacility buli nsi yafuna ssente zino. Ssente Magogo ne banne baalya ssente zino. Tiimu ze tezafuna ssente wabula yaziguliranga obuwunga n'ebijanjaalo n'atabawa ssente zaabwe ezo n'azirya. Ompuliriza bulungi nnyo ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. Mbagambye tiimu zonna ezali mu Super League zalina funa buli emu yalina okufuna $1,000 teyagubawa. Tugenze maaso. Abazanyi bangi aba national team abaava ku tiimu nga si injuries ezibagobye nti so omupiira gwe gubaweddemu nedda wabula obutakwatagana FIFA president 1 FIFA president Magogo emipiira egimu yagifixinganga kituta match fixing nga agitunda bagitukube abazanyi abamu ne bagaana olwokuba nti abazanyi bano baba bayitibwanga bavanga mu nsi nga baza professional bafuna ssente nyingi nnyo. Abazanyi bano abamu ne bagaana n'atandika yali tasobola kugoba tiimu yonna lumu n'agenda nga agobamu omu kyobola bonna bava mu batone mawejje bonna bagenda bavaamu abaali ku professional nga baganya okukkiriziganya ne Magogo. Naye ate kisinga obukulu bonna basinga obungi tebabasasulanga ssente zaabwe nakati bakyabanja ssente zaabagwa ku national team. Tiimu gye yasangawo nga Lawrence Mulindo akyaliwo
yamanya timu esi yali ekuba ng'aterimba professional bangi nnyo bwe yabagamba nga ebiboozibozi ebyo byokutunda emipiira oba egaali ne bagaana yatandika obbajjangamu n'atabasasula ne ssente ekyo mutegedde bulungi nnyo nakyo nkibalekedde awo ba ex-intana bonna bakimanyi bulungi nnyo ba professional n'abaana abamu bagwa ku national team bakyasaba mu tiimu zaabwe naye ono Magogo bonna yagenda abagoba olw'okuba nti yali alina kyayagala okuyisaawo. Tugenze mu maaso. Ekya FIFA obutakkiriza munnabyabufuzi yenna kubanga aguddukanya omupiira mu nsi yonna ekyo mukitegedde bulungi bagambye ekitebe kya FIFA kiri mu Switzerland bakomredi mwe nabali mu Switzerland information ya Magogo eri ku Google seta akujimbuuza nti njukuwe Magogo politician mumanyi bulungi nnyo etteeka terikkirizibwa Magogo kubeera ki president ekyo nakyo mukitegedde. Kati mbadde mwebuuza Naalongo Sadolini sente zizimbe ekisaawe yazijja ludda wa nezazimba agamu ku masomero yazijja ludda wa kati wuliriza nno saawa yakulabisa. Mujjukira nti sente eza renovatinga Namboole zatuuka ekiseera nga nnyingi nnyo okusinziira ku ze babasaba. Njagala bagamba nti ebitundu 3 ku buli 10 sente ku bitundu 3 kotugende ebitundu 10 sente ezali zino okukola Namboole Moses Magogo ne mukyala wa Anita Amongi 30% ya sente zino bazijjako ne bazitwala okuzimba ekisaawe kya Anita Amongi ekyomupiira. Endala Magogo yazijjanga mu FIFA mu project za FIFA kati nkiddamu ku bitundu 10 sente ezafulumizibwa okuddaabiriza Namboole 30% of that money Anita Amongi yazijjayo n'azitwala okuzimba ekisaawe kye ekyo ekiri mu district eyo ewa Bukedya. Sente zaali za Namboole mpozi nezaavanga mu FIFA oza mukitegedde bulungi. Yensonga lwaki nti ye ng'omuntu yagendanga n'alambula ekisaawe ekyo ng'akolagana aba UPDF. Olidde bulungi nnyo? Ng'akolagana aba UPDF. Ku sente ezo mbategezeza bulungi nnyo kwe kwava sente zazimba ekisaawe kya Anita Amongi era yensonga lwaki yafuna n'obudde obwateeka East African Games n'African Games nga bakozesa sente zino ez'Enamboole. Tugenze mu maaso. Mu nkola y'emu bino mubadde temubimanyi ne FIFA tebimanyi. Abakulidde mu Kampala naddala mu bitundu by'Enankulabye, Lubaga, Mengo, Ndeeba, Nateete, Lungujja. Ekisaawe kye bayita ekyokkadiba mukimanyi. Ekisaawe kye bayita ekyokkadiba mukimanyi. Wabeeranga ne kiswimming pool kitwawugirangamu. Kati ekisaawe kyokkadiba kano baazimbayo kati ekisaawe. Naye ekisaawe ekyo we kitudde ttaka lya Church of Uganda. Era ekisaawe ekyo Magogo yakifuna okukizimba ng'akozesa ssente za FIFA. Kiteeberezebwa nti Magogo yafuna emitwalo egisukka 3.5 egizimba ekisaawe ekyo. Wabula vali ya ssente yazimba ekisaawe ekyo si ze ssente ze baateekaawo. Either yakozesa emitwalo 2.5 n'agakuba ku mutwe. N'ekyatagamba ggwanga wadde FIFA waliwo ne kawooteri akapya akali awo ke bazimba ku kisaawe ekyo. Akawooteri ako it's a personal property ya Magogo ku ssente FIFA ze yamuwa okuzimba ekisaawe ekyo. Fun enough ettaka lya Church of Uganda era ekisaawe ekyo kiri ku liizi ya myaka 40 bweddu. Emyaka 40 bwe giggwa eyina FIFA erina kupangisa oba ekisaawe kiddayo ne kigenda mu mikono gya Namirembe Church of Uganda. Njagala omuntu n'omu abuuze Magogo aleeta ebipapula n'ebyapa byogera ku kisaawe ekyo
oba ekisawe kya ggwanga. Nebege bano nja beekubira bonna mbasobola. Genda mbamenye. Mwami Lawrence Mulindwa, Mujibu Kasule, Oduni Nsubuga, Sewanyana n'abalala mwenna ne ba TV president banamawulire. Mugende mubuuze Magogo abawe ekyapa ky'okkadiba waba kirina. Ekyapa agenda kinga kyalizi ya myaka aga okujonga agenda bujingiriza kyapa. Abalagente ekyapa kiri permanent. Ekyapa kyalizi ya myaka aga bwe kiggwako. Either bafuuka bapangisa oba ekisaawe ekyo Church of Uganda ekitwala. Teri n'omu mu Uganda akimanyi nti ekyasaawe ekyo kiri kulizi. Era teri akimubuuzangako. Olw'ensonga akimanyi nti yatekinga over nga dictator mu myaka anajja kuba yeefiira dda nga tewali amanyi mugenda kubanja mulambo no. Kati before nga tetunnabanja mulambo njagala bakwate ng'obudde bukyali. Before nga tetunnabanja mulambo njagala bakwate ng'obudde bukyali. Gwasiba ekintu kyo nti myaka ana ginatuukira ojja kuba toliwo either nga wafa bajja ebyogera nga biraga nti ekyapa kyali kyaliizi kati njagala bakwate ng'obudde bukyali. These are not allegations. Njagala ojja document eziraga ekisawe ky'okkadiba nti kya Uganda. Ng'ekyapa bwe kibanga tekiri ku liizi ya myaka ana. Teri munnamawulire asobola kyogera kubanga bonna batya ne FIFA yennyini tekimanyi kati mujja tegeera. Ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. So kati bantu betulina nakino njagala kibategeeza. Mbategeeza nti abaana bonna abasinga obungi abasambira ku national team bonna bava mu tiimu ye. Yensonga lwaki batukubye omupiira. Ne mbagamba nti coach yamwenoonyeza yamwesasulira ngera babagaininze. Coach si yalonda national team, Magogo yalonda national team okusinzira ku interest ezenga omuntu. Coach wa Uganda gwe balese si yalonda team, Magogo yalonda team according to his personal interest. Abazanyi banna Uganda bali mu nsi yonna kati abamanyi omupiira mu America, Canada, Bungereza, Europe bangi nnyo. Magogo tabateekako nnyo focus. Ateeka focus ku bazanyi abali mu tiimu za managinga kubanga mwatambuliza kituyita money laundering okukola business ze ng'omuntu akimanyi nti alina immunity eri mukazi we olw'okuba ni mukazi we ye speaker kyekimbeeza waawo ne omupiira aguse. Ekyo njagadde mbategeeza era bako David baga nti Magogo must be arrested by all means. Nenze mbagambye nti mwenna bali Swizi ku kitebe kya FIFA abali ku Twitter mugende ku Twitter handle ya FIFA mugitegeeze nti mu Uganda tulina omusajja politician atenga ye FIFA president tekikkirizibwa. Magogo ajja kwesalira ebyayi mu mpale kubanga abantu bonna baamutya. Yakosa sente neyefuula dictator takkiriza muntu yenna kumutegeerera mu FIFA olw'ensonga nti abasigadde bonna gye batuulako ayogera gwe banyiga. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Bwe tuva awaawo eddakiika zino ezisembayo kanzikozese mbabulira ebigambo bino. Ebigambo bye ngenda okwogera manyi biyinza okusiikula bakomredi abamu emmeeme. Manyi abamu temugenda bitegeererawo naye bwe munaabitegeera mujja kunneebaza. Lwaki? Kambyogere. Manyi nze byange mbyogera kati ng'omusizi agula ekisiyani. Wulira bulungi nnyo. Buli comrade wano ali ku social media oyagala enkyukakyuka. N'ekizibu kyaffe tumala kwetegereza nsonga tubuukira nnyo ne tulumba otalina kulumbira
no wagira wotalina kuwagirira noba nga ate struggle mugirese mu banka. Nina ekintu kye njagala obalagamu olwaleero. Tukyalina obudde ekintu kino basobola okitereeza. Nkiddamu. Tukyalina obudde ekintu kino musobola okitereeza. Mr. President wonna wooli n'abakulembeze ba National Platform musobola okutereeza ekintu kino ng'obudde bukyali. Kyekiriwa. Manyi either ensobi eno teyalabibwawo effect yaayo oba ebintu bino byakolebwa olwa personal interest z'abantu nga tebaamala kutegeera effect ya kintu kino. Njagala munkwate bulungi nnyo. Era gwe nasanga akoze video ng'onvuma oba yo attack me kitegeeza nti tomanyi politics. Politics okola decisions za politics oyina kumala kusooka kutuula kubala n'omala okubala kino bwe tukikola tufunira luddawa kino bwe kitukola kitutwala kitwongerako kitolako. Wenjagala tusooke tuwulirize bulungi nnyo abantu. Nze omu kubakkiriza nti buli muntu alina right okwesimba mu kifo kyonna n'asunsulwa n'afuna kaadi. Ne waliwo key points ze mulina okutunuuliramu nga temunakola decisions ze ziriwa. Comrade nga tanakwata simu ng'ogenda ku recordinga video eno ogikozese for your personal interest onumbe, I'm very okay with it as long as nti olina obwongo ogenda tegeera. Nayogerako ne mbagamba nti tugaziye ekisaawe tuleme kulaba politics nga tumulabira mu Buganda na Busoga. Tugaziye ekisaawe nakyogera. Lwaki? Wetwogerera essaawa zino malina baganyiza omuntu aba simwagala muwuliriza nenfuna information nenjija mu byenzijemu. Nawuliriza Kasabuni ng'ayogera ensonga ku radio yaabwe gye babeerako nempiikingamu message na piikinze gye njagala okusharinga nammwe mugitegere bulungi nnyo. Bwe tutunuulira ebigenda mu maaso mu primaries za NRM nti almost 60% Buganda Abanyarwanda bajuwambi abali mu NRM bayindiginansi bonna babajje mu politics. Natuukako ne mbagamba yes buli muntu alina eddembe okwesiba mu constituency gy'abadde ayagala okwesimbamu. Ne mbabuuza lwaki bo Abaganda tebasobola kwesimba mu bitundu birala by'eggwanga ne babawa obululu. Ekyo ne kibalema okuddamu wabula kino kiwe beetu abatali Baganda bonna okujja okwesimba mu Buganda ne batakinga over. Ekyo si kibi naye Omuganda bw'agenda mu kitundu ekirala eky'eggwanga okwesimbayo tebamukkiriza ku lwabwe ate bo kiba kibi. Wali otuddeko n'ekyebuuza lwaki bo Abaganda tebakkirizibwa kwesimba mu bitundu birala kufuna support naye ng'ate abantu abatali Baganda bajja mu Buganda ne beesimbamu ne bawangula. Ekyo n'ekibalaga n'ekibateerawo. Kati waliwo wano ebintu bibiri byenjagala tusooke tunonemu wano bibiri. Bw'oba totegedde ojja kunkubira essimu ombuuze. Bwe bayali ensobi eno esobola okutereezebwa kubanga tebannagaba kaadi. Bwe ba teyali ensobi then mujja kitunamu ensobi esooka eri bwete. Kampala Central Chairman Nyanzi yesimba mu Kampala Central emirundi ebiri ng'avuganya Seeko Muhammad. Era n'amuwangula babba akalulu. Era buli muntu yenna ng'amanyi ow'enkyukakyuka Chairman Nyanzi wa mu Kampala Central era we yesimba tavaawo awo. Kiki ekyajja Chairman Nyanzi omutwala mu Kawempe South? Was it a well calculated move or it was a wrong move? Tukumanyidde wano mu Kampala Central ye constituency mwozaaliddwe mw'okulidde mubadde olondera
Was it a right move or a wrong move okuva mu Kampala Central okudda mu Kawempe South? That is my question. Number one. Kanchide mu Luganda. Nze mbuuza eno yali mbala ntuufu oba nkyamu chairman Nyanzi okuva mu Kampala Central ogenda mu Kawempe South yali mbala ntuufu oba nkyamu? Ekyo kimu. Ekyokubiri. Yali mbala ntuufu oba nkyamu Secretary General najja mu Kampala Central. We are discussing, we still have time to change this narrative. We are birombi ogerangaza era bivunanyizibwako. Oluwaddemu okola video n'okola kyoyagala no interpreting ebyenkugambye mu ngeri nenkugambye. Secretary General okujja mu Kampala Central okwesimbawo. Was it a wrong move or a right move? We are discussing. We still have time to change this narrative. Ekyo bumalo kitulamu n'okyetegereza eri abajjo kinterpreting obula naye politically bw'okyetegereza obulungi ekintu kino nze nganze kunze constitutionally buli muntu alina right okwesimba w'abayagadde ekyo tiki giteekewo. Politically when you are calculating or you know calculating no manya the outcomes or the bads or and the goods of that move jobokoze. When it comes to widen the political field in other parts of the country, it was a wrong move. It's just Secretary General kuja mu Kampala Central. If it is come to wide the political field, one, mu kibiina kyaffe tulinamu abantu bava mu western side of the country. Bawera. Omuntu ajja kubuuza constituency mmeka ezicreatingiddwa mu western side of the country under national platform. Nga twagala kuwideninga kisaawe kyaffe kigaziya. Constituency mmeka ezicreatingiddwa mu western side of the country. One tuyinawo vice president wa west, tuyinawo treasurer Katana Wali, tuyinawo ne SG secretary general bonna bava mu western side of the country. Omuntu ajja kutuula kubuuze how many constituencies have we created in the western part of the country using these honorable leaders in national platform in the western side of the country. Nkugambye buli muntu alina constitutional right okwesimba w'abayagadde, but political move and calculations sometimes olina zicalculating nga either zigenda kubeera wrong calculated oba right calculated nga either nkyamu oba ntuufu ziba zikwongerako oba zikutoolako. Atama ebyabufuzi tojja tegeera kubanga era omu temujja tegeera. Nkugambye nti buli muntu alina constitutional right okwesimba buli muntu w'abayagadde, but politically waliwo decision z'okola ng'olina okwebuuza ekwongerako ekugattako. Kubanga if we are to widen the political field gye twetaaga okugaziya, yensonga lwaki president bwe yalonda ba vice president okwetoola eggwanga lyonna, owa north owa east owa central n'owa west n'owa Buganda. These deputies, they were tasked to widen the political field. Kati mu kuwidening a political field ne tugamba nti kati mu west tulina constituencies zetukutte ziri 20, tulina ba parliament 20 oba 30.
Do we have them? Kubanga tulina abantu abasobola okukikola we balimba kusomedde. Tulina treasurer mukulu Katana waali. Tulina general secretary waali, tulina vice president. Ulunu n'abala. Tuweyambisiza creating political feuds ne tuziwayidinga mu western side of the country. Edo ndowooza yange. It's not a command. Ekizibu kye tulina banda Uganda tulina ekizibu kimu kankibanyonyera mu kitegeere. Twagala nnyo politics w'okubuukira nga tumaze kutegeera. Era tumaze kwebuuza. Politics si kye kino ky'olaba kye bazannya wano. Politics alimu ebintu bingi nnyo. Ebintu bingi nnyo. Era nkimanyi kuno abasiru tebagenda kitegeera. Bajja kibuukira mu ngeri yaabwe. Omugezi akitegedde kye njogedde. Omugezi akitegedde. Era omusiru gwogenda osanga akutte video ataze mu bigambo byange. Nekugambye nkubuuza, was it a right move or a wrong move? Ekyomano kikubanze nze ndi politician lwakuba seesimbawo. Wabula buli bigambo bye njogera biri calculated nga nkubuulira. Nsoose kugamba nti bwe tuba tuzze mu rights z'omuntu nkugambye buli muntu alina right okwesimba wonna wabayagadde. Sina bwe ngana kwesimbawo. Ekyo kiri kitaddeko ttiiki. Nene nkubuuza bwe tudda mu political calculation ebyakolebwa oba ebitannakolebwa birina kye bitugattako birina kye bitwongerako. Nenkubuuza nti chairman Nyanzi okuva mu Kampala Centre ogera mu Kawempe South, was it a wrong move or a right move? Nakyo tonakyogera tona bukulabongo okukitegeera. Nekugamba we still have time to reset that. Kyekiringa kinabagamba tuyina ekifo kimu. Ekifo kimu ky'abakansala kiriko bakandidate 10. Material nao bantu 10 waaki. Tuno ekifo ky'aba MP kiriko abantu 8 material na waaki. Tuyina ekifo kya chairman so kiriko abantu 8 material na waaki. Kati kino kikunyonyera bwe kitegeere. Omuntu omu wano ajja kugamba nti nze mpagira change nenga awagira change tamanyi na basic tactics eza politics ezikugattako nezikuongerako. Ekyo nakyo njagala osooka okiteeke mu bwongo. Tubaddewo n'ekintu ekibayita ekya normalization, nakyo njagala nkibanyonyera mu kitegeere bulungi nnyo. Oli nabadde ng'agenda kwesimba kuba empira mu gavano eyovaayo genda ku kifo kino. Naye nga ekifo kye bamuggyeko abadde akirangidde ebbanga eddene bamutera ku kifo ekira. Naye ng'ekifo kye bamutaddemu ate mulimu era abantu abalala babaddewo abo. Kati abantu abadde bagenda bateeka luddawa nga bajjeyo oli abadde mu kiri amugamba jangu mu kino. Kati wano abadde wano wansi bo bagenda bateekawa. Era ne nkubuuza, yes, normalization is good, but what about those people who were in those positions? Mumaze okukola normalization wano waggulu omuntu mugende kino ekifo kirekere gundi genda ku kifo ekyo. Kati bali abaddewo wansi wali be muleetedde omuntu n'avudde eri bo mubasalidde magezi ki era bagenda kubeera luddawa. So ebiseera bisinga tukuliyetinga point of discussion ne tukuliyetinga wrangles ne divisions nga tukirabira ddala. Mu politics olina okusooka kutula ku mmeeza n'ocalculatinga ebintu bino wammanga. 1. Osooka n'omanya nti bwe nkola move eno etwongerako oba tetwongerako, etwawula oba tetwawula, egenda tuyombesa oba tugenda tuyombesa. Ekyo nakyo n'okitegeera. Ompulira bulungi nnyo. Olw'okuba nti twagala kukyusa politics wa Uganda abali mu system ya democracy, twagala okubeera clear enough, okubeera open enough eri public n'abantu tutegeera. Otherwise ebintu omu temwagala byogerako nenga bigenda tuonoona, bigenda kuonooneka. Abantu bali mu kulwanira bifo nenga alwanira ekifo in fact yanabe takibeera takisobola.
to creating a point of discussion, to creating a wrangles, and to creating a divisions, and to creating a diversions among us. Ekintu kyandibadde soko kutunsoka nto kiri ekiti which buli kyonna kisobola okubanga kikolebwa nga tukyalina time. So nze njagadde bategeeza ebigambo bino eri abagenda obikyusa nga baagala byenjogera byange era mbitegeera nga nze gwe atabitegeere tojja bitegeera. Era ekibuuzo kyange kiikino wano wammanga akalulu ka 2021 abantu baafiira obulamu bwabwe baasibwa olw'eggwanga lyabwe n'abali bali mu makomera. Mwateekamu ssente nnyingi nakati muteekamu ssente nnyingi. Abantu bonna baatulyamu olukwe omuli ba MOP muli ba kansala. Omuntu babanga yagenda n'agola essaati ye n'agola ekiteeteeyi kye n'asiba ettayi n'ayambala empale n'agenda wa Salimu Sale nga tamaze kutegeeza kitebe nti tugenda wa Salimu Sale oba tategeeza pulezidenti tugenda Salimu Sale n'agenda n'afulumira ku lukalala abantu 20 ne bafuluma ne bagenda basinkana nga tebategeeza kitebe. Abantu abo bafuna batya gatisi ezijja okuddamu okuleeta interest tebagenda kwesimbawo. Era mu bakulembeze mujjawo amaanyi agakkiriza interest z'abantu abo okubeera applicable ne mbakkiriza okujja okwesimbawo. Why do we fool ourselves? Tunanyiga kodi okulagako abantu nti gundi okoze ensobi genda. Mu politics tetukola nsobi. Any slight mistake gyokola mu politics ebeera lwango move omulala gikoze at his own advantage. Nali nsuubidde nti abaana bonna ab'ewakiso ab'entebe ab'erubaga ab'emukono mu Kampala abagenda okusinkana Salimu Sale wamu tekwandibaddeko muntu n'omu wadde asitula oluba okugenda okuzzayo interest ze. Kambaweko ekyokulabirako. Chairman wa C3 erubaga omwami Mberaze wa National Platform kiche kyamuganda coordinating bakansala batoke balonde speaker wa NRM. Where was he? Era bakansala bona batoka ogende wa Museveni. Where was he? Did he report to the headquarters nti abantu bagenze? Mbadde nga social media reporting ebintu bino. Why should we waste our time with those people? Bwebaba tebawandiika bbaluwa yonna nga bagende wa Salimu Sale bagende wa Museveni kiki ekibakomesa okuleta little of interest? Omuntu mumugambye gundi va mu office y'obwa commissioner va kakiiko katukugobye n'agaana najjira nalita. Kati let me tell you one thing. Nze dali wa DP manyi balwana entalo za politics. Abaana ba UID ba Democratic Party pa DP block tebagwerayo bugwerezi bwe bati balekayo omukulu gw'entalo banatandikira entalo. Kati Mpuuga okuvayo n'agenda ye n'adduka n'alekayo Sseggona n'alekayo Joyce Baagala n'alekayo Kyabano Wakiso LC5 ne balekayo n'abala. It wasn't a coincidence, no. Yali trick kulekayo bagenda kusigala nga bakuma mu lutalo. Sseggona bamulekayo yali tasobola kujjero direct bona bagwe balina okulekayo emirandira egigenda okukuma olutalo lwe mugenda okulabako gibujjako akatonaawo. Balina okulekayo emirandira nga mugimye kaadi gikuma olutalo ekyo mutamanya. Bwaba Sseggona ajja kuli TV n'agamba nti zinali sobola kuva mu Mpuuga. Oba nabagamba Mpuuga tiyalya ssente nga mu ekibiina mugandi Mpuuga alya ssente era kye kyamukubisa okumutuusa wansi. Oli nadda kubaga nze ndi wa Mpuuga sobola kuva mu Mpuuga ne ssente teyazirya. Aba avuga ki? Kyenkugambye nti bano entalo zaabwe tebazimalayo olungi balekayo emirandira egigenda okukuma entalo gye bujjako katono. Kati Joyce Bagabemanga y'omu ku ntale zigenda okukumibwa awo.
okitegeera gomuntu atayira wayanga segona atudde mu TV ayo nze sola kuva mu mpuga tiyali asente kitegeeza abanga nti president n'akakiiko n'ekibiina byakola nsobi mpuga teyakola kiti yatwala sente okitegedde kyenkugamba nti bana abantu tudiringa n'abantu ffe betumanyi nti babatega basigale nga bakuma omuliro but baganda bange mbesiga babeera ku social media 24/7 mugenda kunkubira embaata za neti zino nga bazimye kaadi okuli ba kansala okuli ba chairman of civil okuli ba member parliament okwatanga essimu yo nembakala mpaka kuwulira bubi eno message njagala egende eri akakiiko akasunsula bagenda okwesimbawo mbatumiddeko mwenna president yabawo obuvunaanyizibwa n'ekibiina okusunsula mbalaba nnyo mujja kumakya ne mugamba okuwa ssente okuwa enguzi tukivumirira era kijja kuleeta omuntu omudisqualifyinga tetwagala kusiiga kakiiko gano ki balabbi kirungi nnyo naye ebiyita ekiro ne kabaka yeetikka eŋŋambo zitambula nti ssente zitambula mu mikono naye ekyo si kyekikulu nze bwengenda okwawukanira nammwe akakiiko akasunsula singa yagende wa Salimu Sale afuna kaadi singa yagende wa Salimu Sale yafuna kaadi singa yagamba Mpuuga si mubbi afuna kaadi singa gobagoba mu kifumu mu parliament yagamba muga nti afunye kaadi wengendo gambira omanyi lwaki abantu bangi batuukira mune waki totwogera ko supporting etu embaga naluzinga appetite yange yasigala ko president naluzinga appetite yange yasigala ko president yekka lwaki twakuma omuliro twakola buli kimu n'embeera ze tulimu byakalulo kali akawedde tugenda mu kalulo keekamu akakiiko akasunsula bagenda okulondebwa ogaba kaadi singa abantu abagenda eggaluga abagenda mu state house abagenda ekyankwanzi kufulumirako omuntu yafunye kaadi sigenda kubuuza tugenda kwawukana nga masuuka mu buliri wengenda okakasiza kyembagambye mukola video nga muze ku kamera tuvumirira tetukkiriza ssente wengenda okakasiza nti ssente be baŋŋamba bituufu zaayita wengenda okakasiza nti be mbadde mujja mu kamera mbadde mulimba ssente mbadde muzirya Bukedde n'akuba Nuupu New Vision n'akuba Nuupu NTV n'akuba Nuupu Natasha Broadcasting Service n'akuba Nuupu BBS n'akuba Nuupu CBS n'akuba Nuupu laba kansala abagende wa Museveni ne baleta letters of interest badde beesimba ebifu by'ebibo era nze mbere mwoyo vulugu For information, I don't entertain nonsense. Era nze singa nali kakiiko ako tekuli muvubuka n'omu eyafulumira mpapula z'amawulire information yafuluma yali akkirizibwa nakudda ku kiteeba wadde okuyisa olupapula n'olumu no over my dead body. It's like musesema ne mulya ekintu kikkirizibwa. Boyimba linze kaadi zifulume nga abagende wa Salimu Sale Galuga abagende wa Museveni abagende ekyankwanzi okutendekebwa bafunye kaadi nja kusooka nsirikemu ennaku nga ntereeza Windows zange nga nnoonya bwe ngenda obahandolinga I will handle you. Baali tebasobola dde okuleeta n'okuyingira ku kitebe kyali tekisoboka
In the first place, ani yakiriza abantu abo kujja ku kitebo kuleta interest, rate of interest. Ani yakiriza abantu abo kujja ku kitebe okuleta rate of interest nga mind bagende garuga bagende Kyankwanzi bagenda mu State House basinkana sali mu Saleguru nemba kiriza baleta rate of interest atenga bali mu vetting bali mu kuba vetting wallahi mbalinze ngenda kufaafagana namwe ngenda kufaafagana nammwe ekyo kyonki babuulidde tekinetagisa kunkubira simu kunga nti otote gundi kintu kyo nja byogera bobanga oli agende wa Salimu Sale nga tategezeza bukulembeze bwa national platform tategeza na president tategeza secretary general ne bagenda abantu basuka 20 ate baba agaza ekibiina ne bagende Kyankwanzi ne balya ne bagejera bawa sente kadali baagaza ekibiina ne bagenda mu State House sente basikana baagaza ekibiina bagenze wa Salimu Sale guru baagaza ekibiina kanso namba ne rodo wa enare we bate kyali kanso dira abaana aba boycotting okulondo oko bemba mu bifumu itana bapye bajiba taking over abakadde bona mba yuwe as simple as that. Mani kuno president information ejja motokako zonna kanse zalonda ba NRM nga baliko bonna bali ba national platform eyo abaana abagana okulonda mu bamanyi baliko basatu bana abasigadde bonna temutegana oze papula musule mu kasero muleka abaana bapya akakiiko mbalinze amanya tugalina bonna tubamanyi anafuluma muwadde kadi nga yagende wa Salimu Sale yagende wa Museveni yagende Kyankwa jajja ngenda bakarakata tebawadde omuntu n'oma nkubire simulanga nti struggle jonona kubanja tegena kye tuliko si kituufu waliwo kikyamwawo ekyo kyo kibagambye. I don't entertain nonsense. Omuntu obanga amaze okufa nfu oyo tadda lero tujja okubeera serious. Ngafundikira comrade yera ali ku social media ngokwata esimu noyogera nyongera okujjukiza teeka focus ku president. Comrade yera ngokwata esimu noyogerera ensonga z'enkyukakyuka teeka focus ku president. Bannabyabufuzi mbaveeko. Ngoyagala kumanya lwaki nsirisa linda olunaku lwebagaba kadi bembadde mukande bagenda independent jajja tokubanga ku simu yange nkubulira comrade ye nanga toyagala sime mwogera nnyo wano ku social media nze ndi mu disappointment bamenye omutima bagenda kumenya omutima politically wano nga gobadde okubira ku kasongo yeye mubali nga agambye nti kati nze ngenda independent banyimye kadi ngenda kukubira enkwezenge munoza lwaki ensirisi ninize ono bwendi mpologoma nkadde Linda Cruz mbagambye mulinde olunaku lwe bagaba kadi abagenda okgenda independent n'abasala genda mu DNADF ngenda kukubira abantu awo. Sagala mbere simaya muso disappointed banange ate samanya kundi ngoto takukoze bubi nyongera okujjukiza. He's just an individual. Bwawa agenze struggle sigala nene kuye. Nkidamu oyo muntu agenze struggle nene okusinga nze okusinga uli muleka agende
bwaba agenze independent muleka agende nze wengendo okubuulira ekigambo ky'obadde Dome lwaki mbadde nsiisi naawe kyenkwagaza sirika leka akakiiko kasalewo ani gwe kagenda okukuwa kadi saagala ofune disappointment saagala ofune disappointment sirika nze gogola banga tize ngenze independent yagenda okukola disappointment bakutuza ate tokaaba nnyo gwe just kakkano tegere bana abantu baali batuufu esigadde mwezi gumu sirika tumanyi bingi ne tusirika tolaga nnyo bwagazi bujja kukwasa embaata muleka akakiiko kasalewo kagenda okuwa kadi gwolaba nti agenze mu ADF agenze mu PPF simanya ze independent tobuuza gwabadde akolera ezo tuyita temporary disappointment nkiddamu ku lunaku lwebaga bakadi olina agati agenze mu ADF oli agenze mu PPF omulala agenda independent ekyo tuyita temporary disappointment ddamu osituke tugende mu maaso so muganda wange kakkana sala pressure tokubandu bakandete mbaleke bekolera grassroots bekolera mwejaabwe akasengejja kasalewo mugenda kulira information mugenda kaaba njirina wano bonna basingo bungi nano black book yango njiraba njirina wano black book mwe bali bonna buli omu ne information njirina wano muza kinsirisi ninda lunaku luli berutuuka agenze mu ADF PPF simanyi ngenze independent ngenda kuwa byafaayo na buli kimu kyabadde akola buli kimu kyabadde akola asimpas mukakkana tumusala pressure focus on president mugamba abantu basonde sente za struggle musomese ekigambo protest vote temulekana n'abantu protest vote kusonda sente bakandeti mbaleke bakole emirimu gyabwe tugenda kufunamu ka temporary disappointment yawo nga babamye kadi naye tugenda kusituka twogere ebigambo nga birina okubeera ensi ebitegeere so please mbegayiride bambi temuyomba temulwana mukakkane ffenna tuli bantu bamu twagala nkyukakyuka manyi buli muntu alina gwawagira naye muwagire with passion ate muwagire ng'olekayo muwagire ng'olekayo lwaki ebiyita ekiro ne kabaka yeetikka ebiyita ekiro neki ne kabaka yeetikka mumanyi oluyimba luno omuwala lwe yagamba nti bayayimba luyimba kibaalaabo oluya yagamba lwerabidde naye nga lwali lwalaavu awo nti goba oyingira laavu ng'eriyo abagiddukamu bwetyo bwotambula kati nagamba nti laavu oba oteekayo toteekayo mutima teekayo mutwe oba teekayo bigere kati nawano wetugenda toteekayo mutima teekayo bigere toteekayo baba bajja kuba omutima bagwabye kakkana nga mwongera okusabira pulezidenti n'enkyukakyuka n'abantu baleete ssente njagala bbagaliza olunaku olulungi tusinkane ku Lwokutaano essaawa zijja kuba 2 ez'akawungeezi mwena ba video ewedde mukama bankuumire atategedde programu eno nga tonakola conclusion batonakola commentary yonna sooka olize video nga bwe nkikoze naddala wengenzi ne mbagamba wali nti atamanyi ebigambo bino biwulize bulungi nga tonakola conclusion kujja kukola video kunvuma oba kwogera no ate ebyokunvumazi nabimanyi wabula nkuwadde ekifaananyi ekirungi okyetegereze naawe osooka ofunemu ekifaananyi ekirala okitegedde bulungi nnyo video ewedde mukama bankuumire